Edakiika ziringa musanvu ezimaze okubanga ziyita ku ssaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro nkwaniriza n'enkubaza okubanga otwegasseeko obwedda mulinze gy'osinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu omwana wa Muwe Busubi Kyamaganda. Programu gy'olaba yeya Omusunsuzi tunulira nsonga ku nsonga ezibeera zigudde mu ggwanga erya Uganda oba olyawo ne bweri w'eggwanga singa abanga aliwo ekibaddewo tusobola okubanga tugendayo naye waliwo okusomozebwa okuli mu ggwanga mu njogera ennyango oyinza okugamba nti Uganda eri mu kubbira nkiddamu waliwo okusomozebwa okuli mu ggwanga mu njogera ennyango oyinza okugamba nti Uganda eri mu kubbira. Abakulembeze abali mu bitundu ebisinze okubanga bikosebwa bawanjagidde gavumenti ya Uganda ekkirize nti ekintu kigiremye ekoowula amawanga amalala agagabana ku mugga Kiyira River Nile banoonye kye basobola okukola okendeeza amazzi ebyali biwerako biriiriddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bw'obanga gwe wooli oli yaddeyaddeko kye mwalaba ekyali mu bitundu by'Entebbe n'okwebulungula ennyanja Nalubaale kyali kituuza wabula waliwo ebitundu ng'ennyumba zibuliddemu. Waliwo ebitundu ng'ennyumba zibuliddemu kati kwe kusomozebwa okuliwo naye nga byonna bivudde ku nkyukakyuka mu mbeera ey'obudde. Tujja genda mu maaso n'okulaba kyekigenda okubanga kikolebwa naye nga n'abakulu tebatudde bagezaako okusengula abali mu bitundu ebisinza okubanga bikosebwa naye question esigalawo mugenda kubasengula paka ddi era mugenda kusengula bameka kyekibuuzo. So wetaaga okubaawo ekikolebwa ebuvuma bali mu kusattira COVID-19 yatuuse mu makomera n'obuduukulu bwa polisi. Polisi ya Buvuma Police Station bagamba nti oba oliawo basooke bagiggale abasirikale abalimu babase mu karantini bagifuuyire babeere mu karantini okumala ennaku 14 lwaki bazuddeyo abalwadde 7 nga basibe ku balwadde 10 abazuuliddwa Buvuma 7 babadde basibe mu kaduukulu ka polisi. Kitegeeza nti bonna be baalese emabega oba oliawo mulimu abaakwatiddwa. Abasirikale be batudde nabo ku pikipiki oba be batudde nabo ku maato mulimu abalwadde. Awo ensi weeri ku lwaleero tunaatera okukoona omutwalo ogw'abalwadde abaakazuulwa ne COVID-19 mu ggwanga erya Uganda naye ng'abaakafa mu Uganda bali 94 mu Uganda ngammwe. Nagenza okulaba nga Uganda mu mawanga gonna agali mu nsi eri mu kifo kya 17 mu mawanga agasinze okuzuula abalwadde aba COVID-19 abangi. So tubadde tugezaako okubanga twerwanako naye ate akaseera akazeewo kazibu era kasoomooza. Tugenda kubanga tunulira ebintu bingi ngenda kubanga negatibwako maaso awo omugenyi waffe mu kubavuganya ku bwa Lord Mayor owa Mbale City ajja kubanga atwegattako. Mbale gwe atagimanya mu mirembe gy'enkaaga Apollo Milton Obote yayagalako okukifuula ekibuga ky'eggwanga ekikulu. Mbale twasoma ffe gye twasoma muve ku abasome mugina emirembe gya 2020 ffe gye twasomera emabega eri nga Mbale kitwalibwa ng'ekibuga ekikyasinze obuyonjo mu ggwanga lyonna. Biki ebyasoba tugenda kubanga tunulira kibuuzo ku kibuuzo. Tujja kubanga tufuna amasimu okuva eri mmwe abalabi n'abawuliriza naye nga eggulo mu programu n'abategeezeza ne mbagamba nti ebikwekweta ebiteereddwawo bigenda kubanga oba oliawo byongera creating oba kutonda opportunities eri abasirikale ba police okukola ssente empya n'enkadde. Nkiddamu nabagambye eggulo nti ebikwekweta ebyateereddwawo bigenda kwongera kutondawo mikisa na miwaatwa eri abasirikale ba police okunoonya n'okuyoola ssente empya n'enkadde. Wadde nga bayinza okubanga babitaddewo ku lwa cause ennungi okulwanyisa abantu abatambula ekiro naye be batadde ku bikwekweto bino n'ebidde bye basudde ate bo baagala ssente. Nabadde naakakijja mu kamwa era nga naakamaliriza byonna. Eggulo bantadde ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Navudde wano ku ssaawa 6 ez'ekiro bantadde ku ssaawa 8 ez'ekiro. Nga ndi bw'omu mu kkubo naye be nasanze nga bakutte abatabadde na bwogerero abatabadde na kigambo be basimbisizza emmotoka naye nga buli luvannyuma lwa ddakiika 3 wabaawo esimbula
kuze babadde basimbisiza ne weebuuza nti kati yeesimbula obwayo bukedde buli luvannyuma dakiika 3 nga babaawo esimbula waliwo eyampise nangani mwami Lugonvu nengenda nangani naye abasajja nga batuyisa bubi ne mubuuza kintu omusajja omulaba oli nti omunene ali mu kyambalo kya poliisi nyini nti ansabye emitwalo 10 ante ebigambo by'eggamba by'ebigambo bye nalabyeko akadde ke namaze akessaawa 8 nyina ekintu kye nakoze ne balowooza nti ndi musiru nasse emmotoka yange nze kennyini n'entwala essaawa 3 nga neekennenya enkola ku bikwekweto ebyo abamu baabadde bamanyi naye kye baabadde bankoze ndowooza ne balowooza nti bakyerabidde banyimirizanga mu kkuba erigenda ewange wennyini we basudde emiti bino mbigamba kubanga tebituuka ku nze nzeka nga we basudde emiti omusajja najja nga si wa poliisi naye ng'akola n'abapoliisi naŋŋamba ekiragiro wakiwulidde nakiwulidde munnange ne saagala mukayanya nti kyabadde kinatandika lwaliro si ggulo ebimu tubireka naŋŋa nti otyo ne mulaga ID bwe mulaga ID n'agisoma nagaye nti naye agenda okugirawo emiti egyo nga giryena gyakalitunzi nga bakutte na gyadiwe ya musajja gye bakiise mu kkubo ena ne mugamba kyo simanyi kyamukolera kasitayawudde simanyi kyamukolera teyakomyewo nandekaawo ng'eri mu kunywa amafuta gange n'owokubiri najjo oluvannyuma dakiika 3 n'asaba ID n'enjimuwa naŋŋamba ekintu kikimu nti naye agenda okugirawo emiti egyo nga bategeeza ssente bye nabadde n'akamala okwogerako 20 minutes back okutuusa lwe neekyayi nga wayise essaawa nnamba bwe neekyaye nenvaayo njijjewo mu kuvaayo gijjawo eyagambye nti ye osiwe yajjidde nansaba ID nga nabakooyedda era awo byatambudde tebyabadde birungi ne mugamba dde wane dakiika 2 mukama wange naŋŋamba oyogera dakiika 2 osobola n'okumalawo essaawa 2 owulira arrogansi y'abasirikale ba poliisi abamu nebaza abasirikale bannanga balina empisa namugamba dde wane dakiika 2 naŋŋamba onyumye dakiika 2 osobola n'okumalawo essaawa endala 2 with forces and command ensiriikiri awo saamuwadde ID yange ne tubeerawo ekyanyambye mu kasimu kange kano mutera okubaamu amasimu ndowooza etalimu ya pulezidenti naye mbaako gwenkubira ne mugamba nti naye ebintu gyammwe nga mugikola bulala nabadde ndi awo nga mpeereza omuyambi n'abakuumi be bye baayogedde nze saabitegedde ne banta ne ŋŋenda naye bw'abanga Lugonvu ng'alina ne ID emukkiriza okutambula ekiro ng'akunnyonnyodde n'ebyo nga lwo n'abategedde nti Lugonvu wa lugambo ne musigala nga musaba ssente abantu kyere ku zi road block nga babasaba ssente kyere era ke kakutanda n'otambuza emmotoka ya buyonji ekiro tegeka mu 5 batandikira mu 5 3 5 3 navuddewo nga zikunokkiriza 9 naye bye nalabye byanyambye okumanya nti kye nabadde nva okwogera mu program yabadde backup ey'ebyo bye nasobodde okulaba bye bakola abantu ku road block gye njogerako yeebusega nze omanyi nayo nooneka ekigambo nkiyita kigambo road block yeebusega nga Happy Boys eriko ababbi abamu bali mu ngoye za bulijjo abalala bali mu byambalo lwempita nakati naye nze njogera temuyina kye mugenda kunkola kubanga nze omuntu nga nze bwe soogera munyigiriza bangi omuntu wa bulijjo bw'omusaba emitwalo 10 nga tomuwuliriza namuwuliriza lwaki atambudde ekiro gw'okola mmeka mulinga abataddewo road block okunoonya school fees w'abaana bammwe mulinga abataddewo road block okunoonya ssente z'obupangisa ekintu kyayonoonese ku lunaku lusooka nkakasa kye nasanze ku lwempitako kyekyabadde ne ku nguudo endala bwe nta amasimu wano 20 n'ensaba abalajja n'ababbiddwako ssente eggulo tobala bwe baba nga bajja ezikujjako ab'ebyambalo basigala eri abaaleya be basooka okujja bantu ba bulijjo ne bazikujjamu ne bazitwalira oli n'agamba mumuggulire nga ye asigadde wali akuwadde mmeka bwe balaba nga tozivuddemu ng'azeenonera omukulu yennyini ye Uganda mwe tuli bwe bibanga binaabeera bwe bityo awo ndabawo obuzibu era nkubira omulanga mukwano gwange
ate nga abamukulu gwo wange omwami Sabbiiti Muzeeyi damu tambule mu budde obw'ekiro nga muli mu ngoye za bulijjo mulabe enkola y'abasajja bammwe atalina ssente oyinza obutayita ku road block. Nakibagambye eggulo nti road block zibaddewo naye emmotoka zibagambye zitambula ekiro bulijjo zibagambye nti zitambula mmeka ze bakwata ne batwala ku poliisi. Eggulo baakutte naye emmeka ezaatuuse ku poliisi y'e Nateete ku makya. Gambye buli luvannyuma ddakiika 3 nga babaawo emmotoka esimbulwa ne yeeyongerayo. Muziba badde bakutte. Olwo obwayo nga bubeera bukedde. Nalabye abasajja be bakubisa pressure up. Kirira ddawo kubisa bikonde naye nga abakubisa si basirikale bantu ba bulijjo. Mwe mwabadde neyezena nti musajja wa Sooti mwami Lugonvu konze wange naawe kikuyodde nti munnange kinjodde. Olwamaze nambuuza ovaawa ne mugamba nva ku mirimu nambuuza okolerawa bwe nakakasiriza nti mu basirikale abamu mulimu abatamiivu. Musajja wa Sooti nti naawe kikuyodde nti mwami Lugonvu nti olwamaze nambuuza ovaawa nti nva ku mulimu okolerawa nga negwe olina obwongo sazzeemu kumunyega naye ensonga abakulu mugitegedde. Road block zammwe ziriko ababbi abagenda okunoonya ssente za school fees w'abaana baabwe nga beerabidde nti naffe tulina abafu ab'okuzza ku masomero. Njagala okwebaza Simon Peter Watch mirimu gy'okola bangambye nantabulirirwa wadi ebintu bitambula bulungi ye kansala wa Mwajja Simon Peter Watch Kaswabuli emukono nantabulirirwa wadi yagenda okubanga ate ajja. Njagala okwegatta ogenda kubanga otuwa Lord Mayor to be owa Mbale City empya emukwezi ezatongozeddwa era singa abanga awangudde yagenda okufuuka Lord Mayor asoose ow'ekibuga ekya Mbale City. Ngenda kusooka nkusabe kamera yange ogiswitching off otuwe kamera eya mwami Hashim yokka. Atunula Lord Mayor kyerere. Erinnya balyogera Mwenyi nga boolaba Kyagulanyi Mwenyi Hashim Mwenyi. Ensi ekulaba era basanyufu okubanga otwegaseeko gwagenda okutubulira kiki ekyatuuka ku Mbale City yaffe nga mwe mbeerayo lwaki mwadobonkanya Mbale City onoonya eki mu Kampala ng'ekyammwe mwamala dde okukyonoona. Mbale mulinayo TV? Mbale tunayo TV, Step TV. Okay. Kale sooka obuze kuba kulaba. Bannange nsanyuse okuba nti nno mwerekereza otulo ne mbeera nti nno muteze Salty TV ekyo kyamanyi nnyo kye mukola mubeere nti mugenda mu maaso. Amannya agange ng'omukulu bw'abagambye nze Mwenyi Hashim ndi musajja mugisu azaalibwirwa Mbale ebuyukwe eyo Makonge. Naye nga bazadde bange maama wange wa aviira wali Busiu bemuulira Abashiyende. Taata wange wa wali Ebubuulo Waranga yali ayitibwa Nakayoli. Maama basenguka ne bagenda e Mafudu naye nga bali related ku omugenzi wa Pahabulo. Ova mu family enkulembeze. Family yiyo bantu tuli balangira ab'Embale. Nsanyusa okulaba. Erinnya lyo mbadde ndiwulira nga livuganye Mbale City. Era nze omu ku bantu abasinze okusaba ne ngamba nti omukulu we singa efisaayo akadi n'avuga amafuta ge ziba kilometers nga 2.5 okuva Mbale okutuuka wano. Nkwebaza kyotaddemu kinene okusinga kyenkuwadde. Amafuta ovuze mangi. Ground eri etya? Ground yo nnungi kubanga nze nviira mu kitundu kwegamba ninga ali omuntu omu mu gombolola nnya. Egombolola ennyezo Nakaloke Namanyonyi Namabasa ne Namagumba. Kati mu tawuni wempangalira abantu bange bonna bali awo nsula nkoma eyo yonna bantu bange. Kati n'osanga nti tuli abantu ba candidates 5
naye kati bali bonna baviira mu areas kumpi emu nze nembeera nti no nviira mu area erimu egombolole zonna ate nga ey'Ennakaloke yoyinza okuyita Florida nkulabanga akuba omudigido nti yesalawo ani agenda wa nkulabanga akuba omudigido nti bali baviira mu gombolole emu ekitegeeza bagenda gabana obululu bwabwe bwegombolola gwe obatwaleko buno nga kyekyo kyogedde ssebo musajja walwali tugenda kutambula naye paka ssaawa zigenda kubeera mukago ogwekiro naye twafunyemu obuzibu mu ggwanga erya Uganda simanyi nammwe mulina ekizibu kyekimu olusozi Elgon lugenda lubumbuluka n'enjatika okulya ebitundu ebyenjawulo naye ate wala mwenga mu busayidi za Bugisu mukaaba lusozi na njatika nataka kubumbulukuka ate ebitundu ebirala eggwanga liri mu kubbira mu mazzi so kombe ku mboozi eyabaka mu palamenti y'eggwanga nga batuusa omulanga gwabwe eri gavumenti ya kuno n'abakulu abayinza okubaako ne kibasobola okukola okutereza okusomoozebwa kuno emyezi 3 gye tukubye emabega ekitundu kye Buliisa kyagwamu amataba era gye buli eno ennyanja ya Mutanzige bwe yagenze n'eri ekitundu kino era ng'erisa abantu b'omu kitundu kino bafumba miyagi ng'aligabaka bakomba. I would want when we open parliament next week to declare this area a disaster area, which is beyond my Honorable Chweru's capacity, which is beyond Hilary Oneka and his office, so that we get assistance. Since the water is coming from Kenya, from Rwanda, from Tanzania, from Congo, and we are just on the receiving end. Twagala kusaba eggwanga lya Uganda ne president waffe mwine ekintu ky'amawanga magati amawanga agali wansi wa omugga Nile gasobole kubanga bagenda mu maaso n'okubeera n'enteekateeka egenda kwogera ku mazzi gano agayitiridwa obungi ku guno omulundi. Ebimu ku bitundu ebisinza okuba nga bikosebwa mwe muli Town Council y'e Butyaba, Buliisa ssaako ne Kiswera nga n'enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo zikosebwa bya nsusso. Muno mwe muli okuzimba oluguudo lumwasanjala olw'amafuta n'erimu ku ssomero wano mu kitundu eky'e Butyaba nga ddyo lye lyafuuse eddwaliro oluvannyuma lw'amazzi okusalako eddwaliro badde bakozesa nga ne factory y'ebyennyanja byonna bisaanyeewo. Kakati abaka bava mu kitundu kino abali mu kakundi aka Buliisa Parliamentary Group nga bakulembera ssentebe Stephen Mukitale bategeeza nti teekateeka eno y'okulwanyisa amataba yandibadde enyigiramu amawanga 10 agagenda maaso n'ogabana ennyanja eno. Kitususeeko nga Bannabuliisa, kitususeeko nga Bunyoro, naye njagala okulengera ne Uganda kitususeeko kubanga amazzi si ga Uganda, amazzi gali transboundary mu Luzungu, amazzi ga Nile Basin ensi 11. A solution cannot be local. Solution gye twetaaga kati ensi yonna ekitabo. Amalwaliro gakoseddwa naye kati tuli mu kugamba muno amazzi agabadde stagnant ku kino ekiseera kyonna ensiri zigenda zikola ki zizaala obulamu bw'abantu bugenda kukoseddwa nnyo kyobulaba tusaba gavumenti eveeyo wona weeri n'ebitongole byonna bya gavumenti ebikwatibwawo okujja kuddukirira Abannayuganda bano si mu Buliisa wokka naye wona awali omugizo guno we gubadde. Mukitale abadde ayogerako eri bannamawulire n'ategeeza nga ebyenfuna by'ekitundu kino bwe biddidde ddala emabega oluvannyuma lw'okuba nti abantu ne mu kaseera kano tebakyasobola kuvuba nga baavubanga kawungeezi oluvannyuma lw'ennyanja oziggala. Tusaba pulezidenti asitukiremu atule ne munne wa Egypt. Aba Egypt maazi bageetaaga kubanga kyabugaga eribo ffe kyetulabanga West Water Excess bo bali ate embaga, so tuteese ne Egypt amangu n'embiro embaga bagikozese y'amazzi agali mu kututta bo bagakozese. Abamanyi Bible, you know about Sinai, naye kati ekifo kisinga obugimu lwakuba baatwala amazzi ge mwarelizinga kirane na Rubale. Muje Buliisa eri kitundu ku Uganda, muje mulabe kiri Buliisa musobole kuba nga mutangaza ensi yonna. Mukitale ayambalidde minisitule y'ebyensimbi okulema okuwa gavumenti ez'ebitundu mu kitundu kino okulaakulanya n'okuteekerateekera ekitundu kino. Russell TV, nze Grace Ebirina ne Eliasa Jabi Omunnyo. Awo Uganda weeraga mbadde ndi wano naye message ezenfuna tozimanyi muwendo. Waliwo n'angambye nti ate ekiddo kye bakubye ku poliisi y'ensangi wennyini bababuuza nti manyi ssente ze muyina kusasula.
n'akabala emirambo ebiri gy'abeeyokya olw'okutulugunyizibwa abapoliisi abaagala enguzi. Ogumu gwali gwe waffe Masaka, omulala gwali gw'Ekireka. Temwongerako mulambo omulala. Abantu bakoowu balina ebizibu ebisinga ebyo. Mumanyi poliisi mulina obuzibu mu lw'okuba oluusi abamu si bonna abamu balungi, naye oli bw'abulwa ekyokulya alowooza ye gw'alaba ng'atambula ali bulungi. Bantu balina agazibu gangi. Meya amazzi ogalabye awo nkuyisizaawo buyisa yeggwanga mwoli nti bw'ofuuka meya ng'oli wa Mbale nga bwe tulina abajja ku bwa Lord Mayor wa Kampala ogenda okwekanganga n'ebizibu by'eggwanga ebirala bikujjira. Naye ebiseera ebisinga mu programu eno njagala nnyo okwogera n'omuntu eyeesimbye wantu gy'amanyi. Weesimbye ku bwa Lord Mayor wa Mbale City. Eso. Bwe guli? Eso. Mbale City eri mu Mbale District y'emu ku cities omusanvu tugambe ezakasuumusibwa ne zitandika okukola. Mbale City omumanyi? Mbale City mumanyi. Biki ebikola Mbale City? Naye kati kyenjagadde tutereezeemu kwe kuba nti Mbale City yeeyawudde ku district. District kati eya Mbale oba Bugisu kati yo yanjawulo ku City. District evuddewo mu Mbale oba egenda kuvaawo ebeere nti egenda Bungoko. Naye era siro mu Mbale. Era mu Mbale. Kati Mbale district. Kati City yo yeetongodde yeeyawudde nga erina divisions 2. Mbale City. Mbale City. Ziriwa na ziriwa. Division esooka yeeyo eya Northern City. Northern Division. Northern Division. Kati eyo erimu amagombolola agawerako nga 8. Kati erimu Nakaloke, erimu Namanyonyi, erimu Namabasa, erimu kwegamba Nakaloke nebeera nti town ate town council ne Nakaloke yo endala kati suburbs ekyalo kati nebeera mu Namagumba eyo ne Bukonde eyo northern kati nebeera ne gitwaliyise industrial division eyo yo kati ebeera nti etwala ekitundu ekisinga ku Mbale era nga kyekirimu n'amakolero awo n'otandikira awo ku ssaawa n'ogenda awo Masaba Ward paka Dokeri n'otwaliramu n'Abachina Abachina we bazimbye industries awona eyo bagita industrial city oba division negenda paka eyo yonna ebitundu bya Doko negenda paka netuuka eno Ebugema. Okay, yonna kati industrial nga tugenzaawo ekimu ku kusoomoozebwa kutulina lwaki nkubuuza ebyo si lwakuba nti mba nkumenya naye tulina abakulembeze abajja ng'abadde bweru obusente bwe ne buwera naga nti baŋŋamba nazaalibwa Mbale naga kaŋŋende mbusaasaanyeeko nga tamanyi kitundu kyagenda kukulembera. I'm happy for that nti gye weesimbye omanyiyo kubanga tosobola kukulembera na kutegeerera bantu wantu gy'otamanyi. Ozze kuwa Lord Mayor gide ku tiketi ya kibiina ki? Kati nze nzijidde ku bwa Omuganda kyayita wa Namunigina. Toyina tiketi ya kibiina? Sirina tiketi ya kibiina kubanga nzize mbeere nti no ngatta abantu mbeere nti ngatta aba movement mbeere nti nkolagana n'abantu ba people power n'aba FDC bonna. Kati kankuzeeko emabega katono Mbale y'emu ku ebadde hotspots mu kamyufu ka movement era abamu bakyalina biwundu balina ebiwundu MP Omulamba bamukubye abantu bafunye ebisago naye kati abantu abo bonna beetaaga omuntu ayinza okubazaawamu ng'ate omuntu agenda obbazaawamu
yenze ani gwe bayita Mwenyi Hashim atalina kibiina kubanga saagala kibiina mbere nti no ate kati ojja ng'oyagala obuyambi ntandike okuza mu bino na biri nti ssentebe w'ekibiina pulezidenti w'ekibiina ate yagamba tusooke kati oyinza okulaba ono MP abadde ow'abakyala Nakayenze Koni abantu bamutuma ne bamugamba nti ffe tugamba omukulu tagikwatako ye n'ajja mu palamenti n'agamba nti abantu nze baŋŋambye nti temugikwatako kubanga oda y'ekibiina abantu bo bagamba tebagikwatako ate ekibiina kyo kigamba nti gikwateko kati n'osanga nti wazzeewo obutategeeragana wakati waawo omuntu gwe baatuma n'abo abaamutuma n'ekibiina ekimutuma naye kati Mbale ejja kwetaaga ebintu ebigikulaakulanya ate nga nze movement oba bano ba people power bagamba nti ffe twagala kino abantu bagamba baagala kino kati yensonga lwaki ŋŋambye nti okumalawo ebintu bino byonna omuntu ajje nga talina kibiina wetengeredde nga netengeredde nganze Mwenyi omulonzi bwagamba nti twagala luguudo tugamba nti kansooke mbuuze ku mukulembeze w'ekibiina mwenva era kati nze nja kuba nti nkolera abantu abannonda si kibiina naye kati waliwo abantu abazze nti ye simanyi ajidde mu kyonna FDC ajidde mu movement ajja sooka kwebuuza ku kibiina kati abantu n'ekibiina ani atwala kwegamba enkizo agoberere ekibiina agoberere bantu muntu ajja kwebuuza we tubeeredde wonna nga muntu wagamba nti ŋŋenda Mbale owulira ekintu ekiwooma okuwulira njogedde bulungi omuntu wagamba nti ŋŋenda Mbale owulira ekintu ekiwooma okuwulira yoga nti yii aŋŋenzeeko e Mbale lwakinange esifunyemu obusente neninya waayi n'entwala naye kati ku lwaliro otuuka mu kibuga Mbale ne weenyinyala bwenyinyazi nga buli lw'obuuka amakubo agali amakubo amategeevu binnya bye bikwaniriza waali obuyonjo ogenda mu woteeri obuuka mwala mwe muli kasasiro biki ebyabatuukako ki ekyasoba okulaba nga Mbale mu myaka mitono nnyo ndowooza nga 10 adobonkanye n'asaanyawo buli kirungi kye yalina obuzibu buva ku bakulembeze betulonda waliwo abakulembeze abalondebwa nga omuntu azze tamanyi kyakola tamanyi administration ebintu bitambuzibwa bitya kati kyetaagisa omuntu nga afunyeeko bumanyirivu nze mbadde mu gavumenti nkozeyo emyaka 15 ng'okolera wa nga nkolera mu bano abagaba pasipoti ababeera ku boda abakuuma boda okuba nti abantu migration kiyite bwotyo kati maze okulaba omanya omulyo oguva e Kenya okuyingira Mbale n'omanya na butya bwe musobola okufunamu abava e Kenya okuyingira Mbale naye temubaganyoddwamu n'abantu bennyini abayingira okuva ebweru leka abava wano e Kenya naye abakongo bayingira abantu bava e China abantu bava mu Bungereza yonna America bajja mu Mbale kati n'osanga waliwo omukulembeze omwe eyajja yali atunda kawunga mu kitundu kye bayita industrial area ng'akuba kawunga n'ebino ebyokubuukirira n'okuba nti n'abantu bakyamuka ne bamulonda ne bamufuula meya ye olwajja mu tawuni yalowooza nti buli kitundu kye baalekaawo tekirina mugaso waliwo ebitundu ebirekebwa mu city oba mu town ng'abantu kuwummuliramu naye kati ye olwajja n'asanga ezo open spaces ye yalowooza nti abantu bazireka tebazaagala ye yatunda butuuzi tunulirawo ku ssaawa waaliwo open space abantu omuntu weetoolodde ekibuga ensi ekkubye wetaaga awantu nga kati wano mu Kampala wali ku Constitutional Square n'ogenda n'owummulako n'owummuza ku birowoozo n'ofuna amaanyi aganakuzaayo ebudadire naye omusajja ye olwajja
buli kimu n'atunda. Kankubuzeeyo kimu. Eso. Babitunda byagenda. Eso. Kukaabira amata gayise. Eso. Bw'ojja kuba Lord Mayor yina byogenda okuzaawo. Eso. Ogenda kujjawo nga abantu baagula dda n'ebizimbe byasituka. Kati ekirungi nti site egaziye. Site egaziye efunye ettaka bagenda kuba nti nno ba demarcatinga babeere nti nno bagamba nti wano twagalawo bintu gundi wano twagalawo bintu gundi kati nga waggulu eri mu senior quarters eriyo golf club ekintu ekyo kirina okusigalawo n'omwavu abeere nti nno asobola okuzannya ku golf tekitegeeza nti golf w'abantu bano bagagga ba Obama bali n'omwavu osobola okuzannya ku golf. Ekimanyi nti sikwatanga wadde kapira ka golf. Ojja kukakwatira Mbale. Ate njagala mbagambe nze okubeera Lord Mayor sizze kuvuganya na bano bajjinja bano baggulu mbalala nzize kuvuganya na Kampala. Kampala njagala mbagambe nti Mbale ze kubanga Mbale ye yali agenda okufuuka capital city nga Kampala ezemu vulugu. N'olwekyo gine amazzi gano goyogerako agagenda okutwala abantu wali ewa Kiseka wano mu Kikuubo ludda wabo nabo mujje Mbale. Mbale teri mataba ensozi ezo ziri eri Bududa ate nazo tuzisalidde amagezi naye ng'oyagala nnyo Mbale yo. Mbale ng'enyuma Kampala bw'otunuulira osobola ogeraageranya Mbale ku Kampala. Kampala ekisooka nkyafu. Mbale mwakyafuwadde. Tugenda gitereza efunye meeyo omulungi. Aliwa. Ate onayo goyogera naye. Omulungi atulaba era atuwuliriza okyali mu programu y'Omusunsuzi. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu n'omwami Mwenyi Hashim ayagala obwa Lord Mayor. Abadde mu migration for 15 years nga batunuulira ogaba endagamuntu bannayuganda abafulume bweru wa Uganda butya abasobola okubanga bangwirwa agamba nti ke kaseera ajja aweereze Mbale. Mbale City wadde nga yatugambye nti kaakati Mbale district ne Mbale City zeeyawulidde ddala si ku administrative kyokka naye n'ebitundu byennyini Mbale district erina gyetwalangayo ne Mbale City. Bw'otunuulira Mbale district ezimu kuzisalagana nazo kwe kuli Sironko, kwe kuli Buduuda, kwe kuli Manafwa, kwe kuli Tololo, waliwo Butalejja, Budaka Palisi ebaliikaawo mu bukiikakkono naawo ne Bukedeya ndaba ne Kuumi nayo temugiri wala. Yes. District zino zonna bw'ozitunuulira nti Mbale y'emu ku gye wandigambye nti yandibadde nga capital city ya Eastern Region. Mbale City yandibadde nga capital city ya Eastern Region naye kati Jinja egenda ebalya. Otuuka mu kibuga Jinja ng'olaba kyanjawulo mukko okwawukanako ku Mbale wakyaliwo essuubi Mbale okuza ekitiibwa kye mwalina n'omuntu okuddamu okubeeyagaliramu if yes mutya. Bw'otunuulira Jinja ng'oggyeko amazzi agayitawo Nile River tewali kintu kirala kye balina. Ogenda Bujagaali okulinnya simanyi ludda wa eryoki. Ne Mbale erina kye bayita kofi. Buli muntu yenna yettanira ekintu kye bayita emmwanyi ya Bugisu. Emmwanyi ya Bugisu erina eddekende erina akawoowo. Tugenda kuba nti no tugizza obujja. Mbale erinaanye Sipi Falls. Abantu abagenda Sipi Falls balina okuba nti no bakomawo Mbale ne beebakaawo. Mbale erina Mount Elgon National Park. Jinja eriyoki? Otutute mu tourism. Nati kati ebyo byetwagala okuba nti no tuzza obujja. Ate nga ne plan yange egamba nti Mbale erina okufuna air strip. Ntegeezebwa nti air strip ebadde ku lupapula okumala akaseera nga bagiteekera obungoko gyerina okubeera. Kati awo nze we naatandikiraawo empapula ezo zirina okuvaayo kuba nagenda mu Entebbe mbabuuze ne baŋŋamba kati weetaaga ekitone nnyo weetaaga mita 200 square meters 200 byokka nga air strip ebeerawo.
kati tulina okuba ne bagamba nti tulina mudda plan wogendo jisa singa ekifo kyali earmarked wenkugambye ebungoko ne abakulembeze betulina balowooleza wano omuzungu kyayiza okuyita nti bali myopic balowooleza ku nnyindo tebali exposed tebamanyi nti no okutumbula Mbale ebeere nti no edda ku mutindo yeetaaga airstrip abazungu bajje omugisu wange okuva eri Manafa kuva luddawo eyo yonna budatiri ojja kuba nti olinnye ennyonyi ajja kuba nti egwawo Mbale ekutwala paka mu Kampala ate ku ssente ntontono bisoboka ejjako agabuuza ekyo kyasobose dda airstrip twagitaddewo dda bampe buyinza nze nina abantu mikwano gyange abali e Bungereza abali mu Amerika abangambye nti gwe Hashim olinze eki wemberedde ku border nga abatake bayitawo abachina bayitawo mbakiriyalinga nkoze mikwano mingi jigenda tuyamba jityemba bajja tuyamba kati tulina industrial park abachina batekamu amakolero naye abantu wakyali wanene tujja tukuba nti no tuleta abatake n'abachina abalala n'abazungu babeere nti no bajja bongera amakolero awo ate kati kyetaagisa abaana b'Embale abatalina mirimu tujja teekawo amasomero agali vocational amasomero ag'ebyemikono tewali kusoma n'osoma ebintu byonna ebiri arts nga tebikuyamba photosynthesis ebyo byonna prairies nasoma prairies simanye tractor zisaawa simanye biki ebitatuyamba abo abaana abali ku nguudo bemuyita street children ngenda kukolagana n'abo aba CRO children restoration nakani organization tubeere nti nno abaana tubajja ku nguudo abaana abo abamu balungi bava mu maka gaabwe si lwakwagala naye ng'ate bw'oba nti nno otandise obajjanjaba obajjamu omulamwa n'olwekyo abantu b'Embale bwe muba nti nno mufiiriddwa omuntu afaanana nganze temugenda mujja walala simbawo akatyawo oli ku Musunsuzi Mwenyi Hashim ge manyage ayagala bwa Lord Mayor owa Mbale City tegeka essimu yo teekako airtime ngenda mubawa mu ddakiika 5 naye nga sinnamubawa kansooka enkwewe Mbale mwogera ku mwanyi era ye cash crop ya Mbale nimubeera ne Bugishu Cooperative Union bwe kiri eso emwanyi eno mu Mbale agifunyeemu ddala nga bw'alina okugifunamu emwanyi eyo oyogedde point yennyini abantu b'Embale tebaganyuddwa mu mwanyi eyo emwanyi eyo twava mu myaka giri egy'ataano egy'enkaaga tuli mu myaka 2020 nga tulina okuba nti no emwanyi eyo tugyongerako value mu kifo ky'okuba nti no tukwata ma container ne container ne tuweereze Mombasa ne zigenda unprocessed tulina okuba nti no eyo chapter tugiggalawo tutandike okuprocessinga emwanyi eyo kyeŋŋamba twongereko value emwanyi eyo ebeere nti egasa n'abantu b'e Mbale ate si kufunamu ssente naye kati nze nina plan nti mu mwaka tujja teekangawo kye tuyita coffee week ekola etye mumala wiki n'amanga mukungula mwanyi coffee week tujja kuyita aba MTN tuyite bano ba Airtel tuyita abamabanka tubeere nti no kwegamba n'empalu ate bwe kinaatuuka mu mwaka ogw'empalu manye empalu bagisala mu eveniya kati nga guno omwaka tusala mujja kudda mu 2022 kati olabe Brazil balina okuzina okwo kwe bazina abantu ne bazina kati Embale tujja kuba nti no abantu mu coffee week eyo abantu babeera nti no bazina abalambuzi bajje kwegamba buli muntu abeere nti anywa ku kakofi akembale ate nagambye nze nga meya ngenda kusaba gavumenti ebeere nti no ejje emisolo ku bukofi machine bwonna buli hoteri yonna mu Mbale ebeere nti efuna coffee machine
ku ssente eza wansi abantu banywe kofi. Tewali nsonga lwaki tunywa amajani okuva Rwanda, okuva simanyi mu Buganda, okuva Luda. Ffe tujja kubeera kati nga Ethiopia. Ethiopia yemu ku nsi ezirima emmwanyi n'okusinga Uganda. Naate emmwanyi gye ba exportinga ntono nnyo. Emmwanyi esinga, kofi asinga bamunywa mu Ethiopia wennyini. Naye kati Mbale ffe twabaki? Ani yatuloga? Tulina okulaba nti emmwanyi lyafeeyo ate cooperative union eyo BCU tubeere nti tugiteekamu abantu abatuufu. Ate tetujja kukomaawo. N'abasomesa nabo babeere nti no babeera ne cooperative union. Ebintu kwegamba ekintu ky'obwavu obwavu babeere nti no babufuma bufumi. Let it go in the history of Uganda nti abantu b'Embale baalika abaavu mu biseera bino n'ebiseera. Naye ebiseera ebijja omulembe gwe bagenda okuyita ogwa Mwenyi Hashim gwe mulembe omu Hashim tetwagala muntu mwavu mu Mbale nga tulina emmwanyi, tulina ebyobulambuzi, tulina buli kintu. Kati lwaki comparinga Mbale ne Jinja? Kubanga Jinja abasinga. Nati lwakuba abakulembeze baffe babadde bebafu. Naye kuffe kati abantu bagenda kuba nti no bakanula amaaso guru eriyoki. Kampala wano mulina ki? Kyemutusinza ge mataba. Kiraba. Era kye kibuga kigwanga ekikulu okuva Kampala okuteeka Entebbe. Okuba nti government twebaza government eyasazeewo nebeera nti ekola ebibuga bino. Okukola ebibuga bino nze nkitegeera nti ekyagendereddwamu kuba nti no kuwewula decentralization. Okuba nti Kampala ne jaamu yaayo abantu babeere nti no ebibuga ebirala nabyo bibeera nti no bifuna amaanyi. Kati government nja gisaba mwatuwa currency center naye kati mutuweeyo ministries nga 5 nazo zijje Mbale. Kozi Mbale mwina banki enkulu ey'eggwanga. Tulina banki enkulu ne sente abantu zibatalina. Banka bajota bwosi ekitegeeza abakulu yabasala. Yatusala naye kati tegenda tusala. Kansooka empumuza ekikopo oyina olupapula olukumala esibu kati ngenda kuwa agenda kumbuuza ekirala kati na kino kankyogere mu dakiika ng'emu. Abantu b'Embale nze ne program housing program nze nina abaana abeetegese okuwandiika proposals World Bank ebeere nti no ezikkiriza tuzimbe amayumba housing program. Nasomye mu mawulire nga Uganda yeetaaga 2 million housing units. Amayumba million 2. Kati Mbale ndowooza nayo bw'oba ogitwaliddemu eyinza okuba nti yeetaaga emitwalo nga 3 ez'amayumba. Kati mufunye omuntu alowooza atazze kuba nti no yeebaka mu ofiisi nakuba nti no asaba bu allowance addeyo eka. Nze ngenda kuba nti mbakolera nalese omulimu nabadde ekyabuzayo emyaka okuba nti no retiringa naye nagambye let me resign mbeere nti no nkolera Mbale please. Nze ninga kati prophet temukkiriza kuba nti no muswaza Katonda eyantumye okujja okuba nti no nunula Mbale. Ekibuuzo kyange sooka okireke sooka ompeeyo abakubi b'amasimu bagenda kubeera 5. Tugenda kwesa eddakiika seconds 4 oyogera erinnya lyo noyogera gy'okubidde essimu n'ekibuuzo oba n'ensonga yo. Tulina omukulu Mwenyi Hashim ayagala obwa Lord Mayor owa Mbale City ali ku ssimu. Mukadde wange ono taata wange nkuwulira. bamuyita Saalo Mukasana. Yes mwami Saalo situba mwami Saalo Nansana. Mukadde wange nkadde embuuza ye taata nti tulaba nnyini ssente ne nannyini buyinza alina ekibiina. Kakati omukulu ono tebagenda kubanga basika omugwa kubanga kitegeeza nti ono ajja kuba anoonya kubanga anoonya seva saidi eyinye nga neewaba ssente naye anoonya nti credit
kibuuzo kikulu nnyo webale nnyo Salongo kakati mbuuza wakati abo banaakolagana batya ose ensonga etegerekese mpayo omukubi omulala ekyo kinootingi toyina kibiina gyojja ssente yayina ekibiina ekiki ayagala abo abajjidde mu kibiina ekiki temunsika omuguwa ali ku simu wanjisebo oba nnyabo nze nkuwulira gwatampulira kale mukama wange naawe gyebaleko Mukasa Sadati ndikulukudo lw'obusabala oneddango. Yesu omukulu Sadati. Sebo omukulu tumuwulidde ensonga agirambise. Ampomedde nnyo. Nange ampomedde asengeza alina watuse ku baana b'enguudo abo bajja kwongera ekibuga. Yes. N'alaga nti alina enteekateeka gy'agenda okubafijja abaana abo ku nguudo. Kati ekibuga kiba kiyonja ate kiyonja ekibuga ekyendi kiba kinyumira buli muntu. Yes. Kakati n'ensonga eri twayogeddeko yakafyu webaleko omusajja muvumu tinda bannamawulire bonna babanga lugombo abasajja bagenda kulaba nti tebakola kikyamu nnyo naye bankuba muganda wange guma bugumi naye bannamawulire ababa bonna babirenga ekiri ku luguudo lw'eno gyenjogedde lugombo n'otuukayo weewuunya ssaawa 3 kibi nnyo tusabiragane muganda wange webali nnyo kanfuneyo omukubi omulala abadde asiima ku nsonga ey'okujja abaana ku nguudo n'agamba Mbale ejja kuwoma kubanga ekimu ku bikumi obukyafu mu Kampala be baana ab'oku nguudo ali ku simu sebo nze nakuwulidde dda wangi nkuwuli sebo esebo nkuwulira kale mukama wange gyebala okulaba n'okuwuliriza wangi kale webale ku simu esebo abasajja bano bannaye olugombe tebankola ennansa nene bantu balajana tusoke webali nnyo webalire ddala balajana tusoke tumaliriza ensonga ya Lord Mayor owa Mbale City soka ompeeyo omukubi omu tulabe bwe tujjawo ekibuuza kyalina kimu abala basiima busiimu wangi nze nkuwulira ate olinze essimu alinze TV ebemuwa eddoboozi wangi webali nnyo Nsonga okuwulira omwami oyo misamu enyimeya wakuwa Mbale wejudde nkubidde Mbale okubidde Mbale esebo aze kukiikirira mmwe mu Mbale City nga Lord Mayor omusajja ensonga z'abadde ayogera zibadde ntuufu nnyo nze enyuma biddawe ate ndowooza obuwagizi bwo weetaagisira ddala n'amaanyi sebo abadde ayogera ku nsonga ya myaka gwe tulina saawa zino kyabadde ayogera kituufu so misamu eno badde saba singa tubadde tukwatagana nayafula namba ye kale tunoonya akalulu n'amaanyi ayagala bwa campaigning manager tujja kulaba bwe tunakikola bw'anaagigabira wano ku mpewo gyagenda okuwulira nga n'abali eggulu bakuba tusoke otuwayo oba tusoke tugende nabo ndoza tusoke tugende nabo omwami oli sooka omuddemu ekibuuzo kye abasinga betubadde tufuna twasabye amasimu ana gonna gazzi nga 3 gasiima naye omu ng'alina ekibuuzo kye ng'abuuza toyina kibiina kujjidde tukimanyi nti wano oba tokolagana central government ogenda kusanga okusoomozebwa okusokolayo ssente ze weetaaga ogenda kikola otya webale nnyo mukulu ku nsonga eyo oba ekibuuzo ky'obuuzizza obutabeera na kibiina nze nkiraba nti tekijja kuba nti kigootaanya pulaani zange obuzibu we buli kwe kuba nti nno olwanyisa gavumenti naye gavumenti yennyini mwami Museveni okuba nti naawaddeyo ebibuga bino bibeere nti no byetongola ayagala bikulaakulanye n'olwekyo nze bwe naaba nti simulwanyisa ate nga siri mu kibiina ekimulwanyisa nze ndi independent kubanga Kampala erina weetuuseeko naye kati etuuse weetuuse
nga meya aliko abadde mu DP kati yazze mu FDC naye Kampala etambula butyanze atalina kibiina nti oba ndi mu FDC ndi mu people power nwagisa government emirimu gya meya kwe kulobinga nja kuba nti no ndobinga obuyambi bubere nti no bujja kubanga nze ebbanga lyemaze ku border nkoze emikwano mingi nja kuba nti no contacts ze bampa mbeera nti no ngamba abantu abo nti no ndi kati meya mu bantu bennina ambassador wa Congo mukwano gwange ali wano twogera naye ambassador wa Saudi Arabia mwami Bandari abeera wano ngendayo lwenjagadde ogende Makka ngenda bugezi oyo musajja Bandari mukwano gwange ate ya ambassador wao wa Saudi Arabia mu Uganda kati tulina emikwano mingi government tejja kuba nti no egaana obuyambi obujja okuba nti no buyamba abantu baayo ekyo omwami asanyuse ku njogera gy'obadde oyogera n'okuttaanya ensonga ku baana ava kuwa abaana waliwo omulala simendooza asimye programu yona twandibadde kati tusiibula naye ndowooza naye weebuuza nti tiwaki zigenda kuyingira mukaaga sinagamba nk'owumbawumba akusasulidde eddakiika 15 omwami badde omwebaza erinnya sirifunye naye asasudde eddakiika 15 kyekiwandiiko kyenva okufunaawo ng'akyayagala ottaanye ku nsonga ennamba yange genda ku Shifa ku Kumi Road awo awabeera obumotoka obugenda ekabuchorwa yingira mu hoteli eyo gye bayita Shifa buuza Hajati oyo mukyala wange mugambe nti mpe ennamba ya Haji ajja kuwa bw'anaagikuwa onkubira oŋŋambe nti gwe wansponsorinze eddakiika 15 mukwano neyanziza nnyo era mmaze okulaba nti oba meya abasigadde babuveeko abasigadde bagambe babiveeko meya waali mpesimu zigenda kubeera nnya nga gwe weebuuza nti singa obanga olonda lord meya obanga olonda meya owa city enaku ze batongoza ddala Mbale gye tuliko bikiri wandyagadde meya oyo akukolere ng'ogamba nti wadde nga kino ne kino akyogedde naye nze nantunulidde nga meya w'e Mbale kino kyagenda okuba nga nkolera ogenda kuba nga otuwa essimu 5 ng'essimu bwe beeteekateeka njagala kubuuza kibuuzo kyange tugambe nti owangudde obwa Lord Mayor olangiriddwa nti Mwenyi Hashim alangiriddwa nga Lord Mayor owa Mbale City 2021 2026 biki byotandikirako mwaka gw'ogusooka 5 ekyokugamba nti singa mba nangiriddwa kijjeewo jjawo wasiwasi kubanga mu bantu bonna abeesimbyewo nagenza otutunulamu nga nze mbasinga obukulu mu myaka kitegeeza nti no mbasinga na experience nabasooka okulaba omusana nagenza okutunulamu nga exposure abamu tebatambulangako kuva mu Mbale bajja mu Kampala de babeera nti no baddayo naye kati nze ntambudde buli wantu wonna okubeera n'emikwano ekyo kyonna nkirina ate bwe bibeera nti bino simanyi ebitabo nasomako bye nasoma ebiwerako kati abantu nabo bakkiriza nti nze mbasinga ate ne bakkiriza ekisemberayo ddala nti nze mbasinga okubeera ne plan esingayo obulungi ku Mbale kati ebintu byengendo otandikirako nga bwe mba nti nfuuse Lord Mayor ekisookera ddala ze enguudo mbi nnyo ekyokubiri kwe kulaba nti obukyafu buyitiridde tulina okulaba nti nno tutereeza Mbale ebyo Will Road webiri tujja ku mobilizinga emmoloka z'abantu ng'eyange yensooka nina tipa abantu babeere nti no tebabeera nti bakolera mu bukyafu ekyokusatu kwe kujja abaana ku nguudo nja kuba nti no nkolagana na abakulu ba CRO tubeere nti no tujja abaana ku nguudo bajja kuvaamu abamu tujja batwala mu remand home abalina ekyejo ekyokuna kwe kugatta abantu abalwanye bino ebibiina byonoonya abantu bakubaganye abantu bakoze kati okuzza emitima gy'abantu awamu omuntu ali independent ogwo gwe mulimu gwe era mbadde nsaba mukkirize
nze ngata abantu bano ba Koli Galiwango, ba Lydia Wanyoto, bani abo Umari Nangoli, bano basezi ababeera nti no bakubaganye nze ngenda bazza wamu. Oli mutabaganye. Oluguudo lwa North Road olumanyi. Eki? Oluguudo lwa North Road. Ndumanyi bulungi. Waliwo aweereza obakanaga nti luli bubi nnyo ayinamu ggwe essubi okuba ng'olukola. Ng'ate luguudo lwange kubanga ne wensindise ono omukulu ogenda abeere nti no ajjawo ennamba ekifo kyange kiri awo. Nga tujja ekyokutaano ekyokutaano kwe kuwuliriza abantu bagamba ki abantu nina okuba nti no ntandika batambulamu tubeere nti no tuli meya wa ofiisi nja kuba nti no ntambula gombolola ku gombolola kubanga ebizibu bye mu Mbale si bye bizibu bye Bukonde, ebizibu bye mu Mbale si bye bizibu bye Mutoto, ebizibu bye mu Mbale si bye bizibu bye Dokeri. Kati nina okulaba abantu bagamba ki si bino bya kubasalirawo nti tubawadde amazzi ate nga abantu bo beetaaga amasannyalaze. Omala bawuliriza. Tulina okuba nti kati kyekyo mu myezi 3 tulina okufuna abantu bagamba ki biki ebibaluma opinions zaabwe zigamba ki ndeni tubeere nti no tutandika okukola nga tutwala Mbale mu maaso. Webale nnyo ogenda kubanga eta abantu bawe essimu ogenda zibaterawo ku screen zibagenda okuyitako ali ku ssimu taata. Sebo wange. Yes, oli ku Soul TV Buterevu tuli naye avuganya ku Road Mayor wa Mbale City. Okay. Yes. Meya salusenye bigambo ebirungi byayogedde. Yes, bakuwulira. Meya ku nsonga y'enkulaakulana eyo ku Sooti ku Mbale ayogedde bulungi. Hello? Yes, bonkuwulira taata. Ensonga y'okukulaakulanya Mbale ayogedde bulungi. Amannya gange nze Kiza Daniel nga nkubidde Katooke. Naye ku nsonga y'emirimu mu Mbale. Abaana b'Embale abategekedde ki ku nsonga y'emirimu gayo? Ku nsonga y'emirimu mu Mbale. Okay. Webale nnyo ndowooza naye wakizzeemu dda ku makolero ojja kwongera kukirungamya ensonga y'emirimu mu bavubuka b'Embale. Ali ku simu? Webale mukama wange okutulaba. Ese naye eddoboozi litwongereko. Eddoboozi liri wansi. Eddoboozi ly'ennamba bayituwadde omuntu awakiramu omwaganya n'akolera mu mbeera Okay. Kale tufuna omulala eddoboozi libadde simuwulira bulungi. Ayogera ku muntu we wansi. Omuntu we wansi. Okay. Sebo oba nnyabo. Hello. Oli ku Soul TV program Omusunsuzi. Sebo nange neyanza. Sebo nze wambuka. Sebo. Era nga ndi Mbale nnyo. Sebo. Newankubadde kati. Sebo nkuwa. Akakire kyesokera ddala nkwekuza okutuleetera omwami oyo. Naye mbuze ekibuze he has very good idea. Nungi nnyo. Mbuze ekibuga wandituleeteddeko n'abalala. If possible, maybe comparing. Before we make a choice. Kubanga bamukuze ekibuga kyaffe ekyo. Naye kakati twagala kulonda ani tukogereko ideas zenye z'abalala. Webali nnyo ekyo ekibuuzo kibadde ekijja wange nti omwami Hashim Mwenyi sigwe nsoose okufuna naye abasinga ndowooza okwessaamu amafuta agavuga kilometers 2.5 okuva Mbale okujja ku Soloti gabaluma naye platform weeri bubanga gyolinka baddaga nti okuleetako n'abala platform weeri naye abasingo gamba nti kakati ngende ku Soloti ate kilometers 2.5 ffe tetulina gwe tugamba nti tojja ali ku simu.
Hello? Nkuwulira mukama wange. Webale kuweereza ssebono bamuyita Kalibala Pro. Yes mwami Kalibala w'ensenene. Kaakati omwami oyo muwulidde. N'ekibuuzo kye mbadde njala okumubuuza kiri kimu. Kaakati ensonga zino eza kasasiro asolozebwa mugenda mukola mutya? Webale nnyo kasasiro. Oba alinawo enteekateeka yonna gyatuleetedde enjawulo okukwatagana ne ku kasasiro wano mu kibuga kyaffe eky'Embale. Webale kuweereza sigadde Kalibala Pro. Webale Kalibala. Tufuna omulala ensonga nga bw'oziwulira emirimu mu bavubuka okukola enguudo zaabwe kasasiro wangi. Hello. Mukama wange. Hello. Oli otya munange? Hello. Nkuwulira. Katufuna omulala. Tufuna omulala. Obuzibu nti bw'olinda essimu ne TV bijja kubuzaabuza. Wangi? Kale mukama wange. Ebiganda kiza mu biro okusinziira ku n'ekisu. Essebo kiza. Sebo webale tuweereza. Nze nsinga obbeebaza abalaba. Wangi? TV emuvuze. Tufuna omulala abadde nduuza yeebaza kuweereza. Wangi? Nze nsinga okwebaza atulaba. Mbale ndaba n'emmeeya. Eyo ye mwebaza musajja mugabi w'emirimu. Essebo. Era yampanga akalimu mu miro gyawawali hoteli ye. Yakuwa akalimu luddawa. Ku hoteli ye yagambye ekifwa erimu nze yasiga kalati yako abantu we balya emmere nga bawoomerwa. Kampita Rashid. Naye mwebaza omulimu gwe yetukolera. Munakaloke nga tutandikawo esinzizo lyaffe. Twaliyo kwena. Era nsanyuse nnyo okumulaba ku TV essaawa zino. Manyi musajja mugabi wa mirimu. Era ndi muvubuka nze yasooka kusiga eyo ennyumba gyakoleramu eyo hoteli. Era insha Allah akalulu nze nja kukamuwa. Kozi n'ekyokubiri gyatukwateko abavubuka nga bwe yankwatako nze nemusaba akalimu yekampa which means nti bwagendayo ena ajja kukola ki ajja twagaliza emirimu okubeera nga tukola naye yangulaba wendi ndi mu tawuni Kampala naye nga insha Allah tuli wamu. Nze Kisibo Abdul Rashid mukwana. Webali bye mweraba. Bye. Abamu bawa bujulizi agamba nti akalimu wakamu. Atufune endoozi omukubi omu osookoddemu ensonga z'abankulu bano. Wangi? Nkuwulira. Sewe mjebale. Kale mukama wange jebale tulaba. Kale sebo. Ejabanta yaranga Gerald from Wapiso Nansana Wapiso. Sebo. Kati mbuzo mwami oyo yagala kuba meeya. Kati nawulira agamba nti yafunye ayagala kuzimba ekisaawa ky'ennyonyi mu mitaazi 10,000 ekisaawa ekyo kiyinza kuzimbibwamu ekyennyonyi oba yalina we yasolezera kubanga 2,000 kimpi singa badde agamba 2,000 meters kilometers 2 okubuukira. Ndowooza abadde ajja kwongera okukirungamya n'aba Civil Aviation Authority. Akadde keeko sookoddemu ebibuuzo waliwo abadde ayogera ensonga y'emirimu. Ensonga y'emirimu nagyogeddeko mukulu kujjako nti oluusi obadde tonnaba kujja ku mpewo naye nga twagambye nti emirimu kyekizibu ekiri mu nsi yonna naye kati abaana baffe abamu tebaagala kukola baagala kugenda n'abeera n'akapiki n'agenda n'akaparking awo oba n'akawo omucuba avuge ye n'ayingira betting oyo n'amukola otya naye nga tujja kugezaako kwabo abaagala okukola tujja kuba nti nno twongera amaanyi
mu vocational schools. Okay. Abantu babere ntino bayiga emirimu egy'emikono. Omulimu ogutava mu mutwe. Wogenda wonna oba ogenze mu ekizairo, ogenze waliwo olutalo, ensi etabuse, ng'olutuuka Kenya ng'osaba welding otandika kwokya. Ng'olina ky'omanyi. Olina ky'omanyi. Bye twagala abaana basome. Si kukwata degree kati nganze nina degree simanyi political science ne French bwe mati nziruse ngenze mu ekizairo oba ngenze mu buwanganguse. Political science takuyamba. Atanyamba ki? Okujjako nga banyambye n'enfuna wensomesa. Naye ng'ate kiyinza okubeera ekizibu. Kati degree ngezo tezikyalina mulimu. Mwetaaga misomo gy'emikono. Kyetaagisa misomo egy'emikono. Omwami abuuziza ku muntu owewansi. Yes. Omuntu owewansi kutwaliyise common man yeetaaga kuba nti akwatibwa ku mukono. Nze ngamba nti abantu abajjuza ku forms zange eza nomination abantu 5 okuva mu buli ward abantu abo ngenda bagoberera tubere ntino tekikoma kuba nti bujjuza mikono kisigalaawo. Tugenda kulaba tuyinza tutya okuba nti no ekintu ekyo tukifunamu omulamwa. Tuyinza okwekolamu omulimu ne tukolawo busako. Abantu ne batandika okuba nti no bawolagana ensimbi. Abantu bayinza okutereka sinyi 10,000 buli lunaku. Tubere nti no omuntu we wansi avaayo tetujja mmulekerera. Omuntu agambye kasasiro alimu ebintu bingi ebiyinza okukolebwamu. Ayinza okukolebwamu amanda ebijimusa. Gendako wali eddoko kureerwawo waliwo abakumuuta kasasiro oyo ne babeera nti no avaamu ebijimusa. Abantu ng'abo be tugenda okuba nti no tuyamba tukwatireko. Waliwo muganda wange wali ku Mukaaga Siraji aŋŋamba nti kasasiro bw'avaamu amazzi ago amazzi gakola ekijimusa ekyamaanyi ennyo. N'ate si kasasiro yekka noono kazambi siweji biye nnyini oyo bw'oba nti no bamukozeemu bamuterezeza avaamu naye ebijimusa. Ate amazzi gennyini nalaba Abaisirairi nga bamala ne baga purifyinga. Bamala ne babeera nti no baga purifyinga amazzi gennyini ago aga sewage ne gabeera nti no ganywebwa. Omuntu asobola okunywa amazzi aga sewage nga bagayisiza mu byuma ne gabeera nti no gali purified. N'olwekyo si kasasiro yekka tujja kuba nti no tubeera nti n'amazzi nago tugakwatako. Abdurashid akubye n'agamba yebaza ku muzikiti Nakaloke. Awo nali sinafuna na kirowoozo kyagamba nti nesimbewo ku bwa meya. Naye kati bwe nabeera meya ekisigadde Katonda ye yanaamanya. Ebyenjigiriza bino bikutte otya? Obitunuulira otya Mbale? Kiki osobola okukolawo? Kamalirize ekya airstrip. Airstrip abakugu mu CAA Civil Aviation Authority baŋŋamba nti minimum ekitone nnyo kineetaaga ku airstrip mita 2 minimum. Naye nga kiyinza okusingako awo ne tugenda ne ku kilomita 2 z'ogambye. Mukama wange oli mutuufu ku nsonga eyo naye nga bali bwe baŋŋamba ekisembayo wansi ennyo mita 2. Ku byenjigiriza nze mwennyini ndi musomesa. Sebo ndi musomesa omutendeke. Wagambye wasoma political science. Naye olwamala political science neŋŋamba nti kino tekinyamba. Bwe nva wano nenziruka ne ŋŋenda e Kenya nkola ki? Neŋŋamba kansoma obusomesa. Olutuuka eri bayinza okugamba nti omanyi okwata ennoni. Omu ku basomesa be neenyumirizamu balina bya ofisi bamuyita John Magufuli. Ekiyambye okuzimba Tanzania kwe kuba nti alina elementi y'obusomesa. Mbale t'omuswazi. Abasomesa babeera bakwata mpola. Abantu bonna Nyerere mwennyini yali musomesa. Yes. Okiraba ono Magufuli baŋŋambye musomesa. Nnyo. N'abantu bonna abavuze abafuzi ab'amaanyi baali basomesa. Nange ndi musomesa. Kati bw'oyogera ku ky'obusomesa oba otuuse ku kyenjagala. Era mu busomesa obwo bwennyini
mu busomesa bunnyini bwe nagamba yi nsevinzeewo obusente bwange nenkola essomero liri awo Maluku baliyita Ashton, somero likola bulungi, somero mu Mbale lyakamala emyaka guno gwakuna era batukkiriza tubeere tugulawo ku baana ab'ekibiina ekyomusanvu babeere nti no basoma lyakusatu abaana abo ababeera nti no bagezi kino saagala kuba nti no nkirumaalumamu abaana abagezi kubanga mbadde ninamu abaana 5 bensponsoringa naye kati abaana abagezi nga bagezi ate nga tebeesobola bwe mbeera mmeeya mujje mundabe omwana teyeesobola naye nga mugezi oyo abeere nti ajja naddala singa abeera nti no asobola sciences ate ku baana bano abakuzeekuzeemu bano bandi mu S4 S6 sente zimbuze ez'okukola obusawo nze nina plan egamba etya egamba nti abaana abo city council mu mayor's bag mubeera mu sente nja kuba nti no tukola endagaano n'abaana abo babeere nti olumaliriza emisomo tubeere nti tubatwala wansi wali mu school of hygiene oba wano mu ddwaliro bakole diploma oba certificate naye bangamba nti bajeewo certificate naye kati abaana abo olumaliriza bajje babeere nti bakola mu malwaliro ag'emu city okumala ebbanga gundi oluvannyuma yasomera bwereere naye ate nga tumusasula omusaala bw'amaliriza bw'aba ayagala asigale bw'aba tayagala kusigala agende naye nga tunaaba tuyambye abaana baffe okuba nti bafuna emirimu kubanga abantu abali mu city kati oba babadde mu kanso tebalina birowoozo ebyo kubanga ne bennyini ndowooza okusoma kwali kunafunafu eddakiika zino ziri 19 zimaze okuba nga ziyita ku ssaawa 6 ogw'ekiro nkuwa eddakiika emu yokka n'obutawera ebigambo bye bisembayo ng'okunga bannambaale city okukkiririzaamu abantu b'Embale mbagamba nti leero bukya mufuna meya okuviira ddala ku Wasike Namawa abo bebe bali ba meya naye bano bakanindo simanyi bano bazandya bani abo mubaveeko mufunye meya agenda okutereza ekibuga kyammwe kubanga mubangufu mubugumyeko ajja kuba nti no asitula Mbale agituuse ku mutindo ze mu Mbale siri mugenyi ate sirina sigambibwa nti ngenda kunoonyamu sente za kulya nina wensula nina emirimu gyenkola mbagambye nina essomero nina hoteri wali kati ngenda Mbale kuweereza abantu ba Mbale okufuuka meya ngenda kubeera nti no mbaweereza si kubanoonyamu kyakulya muve ku bana ababanoonyamu ekyokulya okuba nti no baddayo n'akaveereeka nze nja kuba nti no nfa ku bantu b'Embale ate wuuyo ndi independent nja kuba nti no nze muntu wa bulijjo muntu gwenkolagana naye sigamba nti bibiina mwebale nnyo okumpuliriza mwebalire ddala era nebaza Salt Media ku mulimu gwe mukola ngamba nti no omutonzi abeere nti no abongera buli wamu wonna mubeere nti no muteekawo TV oluusi kabe kasinge mujja tuteerawo n'olupapulo lw'amawulire mwebale nnyo mwebalire mwebale nnyo omuyita omwami Hashim Mwenyi ayagala bwa Lord Mayor owa Mbale City yakiŋŋaanya ekyokugamba nti singa awangula yatunuulira kimu nti akaluya kamaze dda onkoze bulungi gwe ntabudde naye ssaawa nnamba n'eddakiika 62 nze Ssentongo Frederick Lugonvu kankusiibulira wano tuddingana olunaku olw'enkya ssaawa 5 mpaka ssaawa 6 musule bulungi.